mwali tutekifo nene mbonekera obulamu Wetwogereranga ekiraamo kya Muhammad Ssegirinya kati omugenzi kitabudde aba NUP. Ekiraamo ky'omugenzi kino nno yakikola akyali mulamu, yagamba nti no Honorable Mufumbira Waiswa atalinyanga ku maziika ge, atalinyanga mulumbe. Kaakati nno aba NUP bavuddeyo bino ne babiwakanya. Aba NUP bavuddeyo ne babeera ng'ate bawakanya eddaame ly'omugenzi. Akatambi ke kano katusooke tukwe Honorable Ssegirinya ng'akyali mulamu ebigambo bye yayogera. Era ekyo maama nkusaba oyolanga ebbaafu y'enfuufu n'ogimuyiira ku musajja oyo. Musajja n'endwala nembanga ngenda kufa mundaba nze nanzena bwenfalana namwe abamawulire namwe mundaba. Naye musajja n'avaayo n'akunduulira ate we nandifudde yandizze ataaziike. Tajjanga okunziika kino nkibagambidde wano, tajjanga amazima ga Katonda mu ggulu okunziika. Statement gye yakola yali statement nene nnyo nga nvuma kizo ekyo kyampisa bubi nnyo nga ndi ku kitanda, kyampisa bubi nnyo era tekisobola kunva ku bulamu bwange. Olwekyo tajjanga ku maziika gange, tajjanga wanze kyemmanyi nze njo mumusooka okusinziira ku basawo bye baŋŋambye nga nze Ssegirinya. Oyo nno yali Honorable Ssegirinya nga mulamu era ye yabyeyogerera ekyaleetera Honorable Ssegirinya okwogera bino n'okugoba Honorable Waiswa y'ensonga nti no Honorable Waiswa yavaayo n'akudaala n'alaganga munnange ono bw'atwali mulwadde. Okitegeera mbu yali yeekoza bwekoza, ebyo byali bigambo bya Waiswa. Okitegeera kaakati n'aba NUP bavuddeyo ne balyoka bawakanya ekiraamo bagambye nti Honorable Ssegirinya wagenze okufiira mbu yali yasonyiwa Honorable Waiswa. Kakati tulinda akatambi nga munnange ono amusonyiwa, osanga ke kanajjawo obukuubagano kati obuliwo. Katukuwe aba NUP. Kyagula ne tugende Kamwokya ne Ssegirinya bonna yabasonyiwa era gye nagirabye mikwano gya Ssegirinya tewali gwe tugenda kugoba kukuziika kwa Ssegirinya. Obwadde bujja era abaleeta ebyo ebibozibozi byabwe tubagamba tugenda kubakuba. Tuleke tuzibule mukwano gwaffe. Oyo afukeerera muleetanga bozibozi yasonyiwa buli omu agende ekifumbo byabaddayo kabade bakimanyi nti Ssegirinya ensambi yalabikayo ase mukufaayo gera bya kisiru abaddeko yagenda kifumbo ayenoonyeza byabwe. Ssegirinya twabeera naye muduwa yasolotiddwa gye mwawulire yavaayo neyogeza abantu ebikankana mu nsiko. Tubeera naye muduwa ya Kamulali gye muwulira mu ggwanga era yayogeza abantu ebikankana. Ssegirinya abadde musajja mwesimbu, abadde musajja mukakkamu, abadde musajja mwetoowaze nga buli omu amutwalira mu ddaala lye yandimutwaliddemu. Twagala ne Ssegirinya nga tukyagabana amazzi ag'ekikumi nga bakyagasa mu kaveera tugabana akagaati k'ekikumi tetutambula ne Ssegirinya. Ssegirinya bwe twali mu nsiko nga tusomeddwa namugamba Mukama Katonda ajja kuwa byonna byokola ki by'oyagala ebirungi bw'oba by'oyagala Katonda ajja bikuwa. Ne mugamba naye tovanga bannakawempe, tovanga mu bantu b'ekyebandu abali babakoze eki bakutaddemu obwesigwa ne bakulunda. Omugenzi munnange era yakola ekiraamo n'alyoka agamba nti nno Bobi Wine President wa NUP nti munnange ayina okuweebwa obudde obumala. Bino bye mugamba bannange aba NUP boogera nnyo ku maziika. Omugenzi yavaayo n'alyoka agamba nti President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu balina okumuwa obudde obumala okuba nti no munnange ayogera. Ekiraamo ky'omugenzi ekyokubiri nakyo katukikuwe. Ku ddaalo lyange Kyagulanyi mulina okumwebaza ennyo. Ate bwe mbanga nfudde alina okwogerera essaawa 5. Alina otandika okwogera ssaawa 6. Kankujukiza okuba nti no subscribing o likinga kosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Honorable Ssegirinya munnange yavudde mulamu bw'ensi eno, osobola okuba nti no munnange ate oteeka obubaka bwawo obw'okusaasira bwe bityo nno webiri. Naye wadde munnange yavudde mulamu bw'ensi eno
Okaaba amaziga nga waliwo abasanyuka. Atolooza posta tezatandise dda okuluma. Posta az'okuba nti no munnange ekifo ekyo ekya Kawempe North batandise dda okuba nti no bakiramuza posta zeezo munnange ate ono wa Nuupu. Ono wa Nuupu munnange ataddeyo posta n'agamba nti mumulabiranga ddala tebannaziikana musajja. Posta yeyo mukwana ab'Ekawempe simanyi kiki muyinza kwogera naye ng'oyo ye avuddeyo ne yeesowolayo n'alyoka agamba nti mumulabiranga ddala. Calvin Kayanja avuddeyo n'atabukira aba Nuupu agambye nti amwagala nnyo emirambo bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka agamba n'abaako entanda gy'abasibirira. Calvin Kayanja katukuwa akatambike. Segirinya afudde naye Kadingo ne gurupu yo abaagala emirambo okusinga abalamu tetubalaba nga mutijja. Gwe mwennyini wavaayo n'okola press conference ng'omusajja alaja n'ayagala buyambi n'ogamba ali mu katemba. Kiri kibinnyo byambwa kiwayisa mufumbira ne kitugamba teriyo agenda ku bigere ng'agenda yeetambuza mu ddwaliro era ne mugamba nti ali mu bukodyo bwe. Segirinya yabaalika lwatu nga mulamu nti temulinnya ku mulambo gwe. Era bwe tulabirayo kawayiswa mufumbiro akalemererwa wadde okufuna obululu obusatu ewaabwe busoga tukayirenga enfuufu. Omusajja mwamulijectinga mwe mwennyini mwamukomereranga omusajja agenda abadde Lubaga bbanga ki ani yali alinnyeeyo. Mwe mwenna abeefuula batwagala mulambo tulumiddwa nnyo mutubuulire ebbanga Segirinya lyabadde mu ICU lyabadde mu ddwaliro e Lubaga awo kumpi mwezi mulamba mwali mulinnyeeyo. Nalabye Kadingo yapositinze daabuukidde ayagala emirambo. Mwenyini mwatuuza press conference ne mutuga omusajja ali mu katemba. Mwawala n'omusajja lwa achievements n'ebintu bye yakolera abantu mu bwangu. Nga ne ssente ze baamuwa okugula emmotoka n'amasuuti n'akulaga nti agula ambulance. N'alyoka akuteekako competition Kadingo nti gwe ebbanga lyonna lye wali mu parliament tolina kye wakolera abantu ba constituency yo. Ogunugu ne gukuluma. Segirinya yagendanga ebweru ng'alobingira abantu b'Ekawempe ambulance ebyuma ebirima nayikonto n'aleeta ebyuma by'omalwalire ebikuule amanyi ebikola ki ng'alobingira abantu okuva ebweru. Kadingo nga bw'ogendayo sente ze bakuwa zonna ozirya na famire yo muzimbagazimbe ebyo tobyagala abikola. Mwawa Segirinya ddiiru ne Ssewanyana gye yagaana ey'okukwata abavubuka bagende bookya ebicupa bagende bookya amakubo. Ekyokubiri mwabatuma ne mu bijambiya nga gw'oli mu kwegadangana mukazi wo ku beach e Busaabala. Olwaleero bwe mwefuula abanyolo era kulumbe tugenda kubeerawo ng'abaswati team tulabe gye guggwera. Tubalabe nga mwefuulwa abalumwa ng'omusajja abaddawo nga temulinnyayo. Gwe n'okugenda e Kenya kwali kuswala nnyo omusajja wamuwaliranirawo day one. Tetubalaba nga musimpasayizinga we know you well. Omusajja abadde wano nga temumwagala nga mumuliisa kakanja mwamuwa obutwa. Ate yo ye fayiro gyendeeta. Obutwa mwabumuwa. Buli awo magere. Omwana we yabuliira naye nga kikyatakolera. Kadingo omwana we yakuwanika. N'akolanga ziraivu. Bwa insinuating abantu bwabakumamu omuliro nti bakusse n'akufunira amasannyalaze. Bwe watuuka waggulu wakwatagana n'abasoga bawayiswa mufumbirwa kumumanyiira. Omwana mumusse temwamwagala mwamulijekitinga kati mwegenda kwefuula abamwagala naye tubalaba kulumbe tujja. Kadingo tujja ojja kukakasa baswati team. Wetwogereranga munnange Wumalukiseka alidde ebigambo bye. Wumalukiseka ng'agenda avaayo ddako ng'alyoka alaganga Honorable Muhammad Segirinya watali nnyo wa Nuupu mbuwe yalya ssente zaki za NRM nga we bizze biyitiŋŋana okitegeera nno naye omuntu waafa munnange emboozi egenda ekola ki ekyuka. Kaakati nno ono n'alyoka avaayo olw'ensonga nti no Honorable Segirinya yali awalampye Honorable Waiswa. Kaakati Wumalukiseka n'avaayo nga mukambwe muzibu n'abeera nga ate munnange abaako byayogera ku Honorable Segirinya. Akatambi tugenda kakuwa bye yasooka okwogera before ate munnange ne byayogedde nga munnange ono bamulangiridde nti afudde. Kaakati bw'afudde ate munnange Wumalukiseka akakasizza nti ono abadde munnaabwe nnyo. Katukuwa obutambi buno. Mpulidde wano Honorable Segirinya agamba Waiswa Mufumbira tajjanga kukuziika kwange tajjanga muba muyiranga enfuufu.
Segirinya oyagala kungamba bagenda okujja mu kuziikako bwoba ofudde mbu be bagenda okugaggawala mbukati toyagala ayole ku ssente ezo busiru twakowa ebivubuka ebinoonyanga sympathy buli kaseera nga bitusuula mu katyabaga mu binoonya sympathy waddukirewo omusajja ayina enge omusajja ayina effutwa ku muntu akutte omumuli gw'enkyukakyuka noddukire wa Muhammadi Nsereko mbwajje n'akukozesa nga kaadi okuba omuntu akutte omumuli gwaffe ogw'enkyukakyuka olowooza tuyinza okukuleka leka nkubuulire kabeeraani kasita ayimirira mu kkubo ly'enkyukakyuka oyo tuba tumusudde. A few moments later. Nange kyannaku nnyo eri bannankyukakyuka ffenna Honorable Segirinya Muhammad afudde. Bambi afudde musajja alwanye n'obulwadde emyaka kumpi emeka kuva lwe yava mu makomera musajja alwanaganye n'obulwadde naye nga ffenna tukimanyi bulungi ani amusse ffenna tukimanyi bulungi ekimussizza kwogera mazima munnanga atuvuddeko mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe naye ffe tujja kwongera kulwana kulaba ng'eggwanga lyaffe litereera oba osanga y'engeri yokka ey'omusasula nti naye kyabadde afuba okuluubirirwa okulaba ng'eggwanga lyaffe litereera. Rest in peace Honorable Segirinya. Omukyala wuno munnange simanyi oba akolangaani naye avuddeyo n'alyoka agamba nti Honorable Waiswa tebakulaba mu kuziika tebakulaba mu lumbe bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka agamba ane musuubire essaawa yonna ekikonde naye mwenna abeetegese okuba nti nomugoba Honorable Waiswa mukimanye nti n'abanupu nabo beetegese kaakati essaawa yonna ekikonde kyandinyooka nze mbabiddeko musobola okasalamu mujja kubeera nga mulaba ssaawa yonna ekikonde kyandinyooka webityo nno webiri naye nga kitalo nnyo kitalo ddala katukuwe omukyalo ono. Waiswa tolinnya ku lumbe lwa Segirinya yakugoba mulamu wadde twawulira ng'agamba musimanya yakusonyiye ebiki ebyo byali byakufuna kaadi nga mumulimbye kati yogera erere tiyakusonyiwa Segirinya ne baba yakusonyiwa twakusonyiwa wakola bubi nnyo naye nga teri muntu teri kibiina kibi ekitemu bawalumbe zaaya ng'ekibiina kya NUP mwongedde okulaga nti mulina empisa embi basajja mmwe muleeta depression eri abantu depression oba bwekityo bwe kiri mwateeka Segirinya ku bunkenke mwamubika ng'akyalina mulamu. Waiswa oliba olaba ki taata tukuleetere Segirinya omulye nkuleetere Segirinya omulye otandikire ku mutwe gwe kubanga munno nga mulwadde mwatandika okukuba Segirinya nga musibe ng'ali mu mbeera ya busibe ali mu mbeera mbi Nusifa Nakato n'ogamba mu Segirinya abadde alya bibumba gavumenti yabateekayo simanyi bambega munnanga afudde tumbamuweereze mu mulye Kyagulanyi n'ogamba Segirinya yeerwaza kati wuuyo afudde abadde yeerwaza kituufu. Waiswa Segirinya n'atuuka n'okugamba nti bw'alibanga afudde maama waakwatanga ebbafu y'enfufu n'agikuyiira naye nga lwaki mutuusa ku bantu ku mbeera eyo abaabawagira abaabayiirawo omubiri. Segirinya obadde munnankyukakyuka kyenzijukira kukwata kibaluwa ekyekisiru mugende ku ddwaliro Segirinya gye yali mbwasayininga Segirinya yabaswaza n'atasayininga lupapula. Omuntu omulwadde omuyi gwe n'okwata olupapula n'olujja eno agenda asayininge. Segirinya ali musajja wa nkyukakyuka.
Subscribing, liking, tereka obaka bwawo mu comment section. Munange Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo nalyoka ategeeza nti Honorable Sseggirinya tagenda kuziikibwa lunaku lwa leero ng'abasiraamu we batasuza abafu, naye ono waakuziikibwa wakuzikibwa akusande mb'olw'ensonga nti ayina baganda babali ebweru w'eggwanga abalina okukomawo ate n'ekirala abalina okuba nti nate bamutambuzaako mu bifo eby'enjawulo, so ajja kuziikibwa akusande. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Weekumire ku Newspark Channel. Leero twagadde kubeera nga tukwa amawulire ga Honorable Sseggirinya gokka, wadde nga n'amalala mangi gayitinga na gatambula. Tujja kubeera nga ate tugakuwa obudde obw'ekiro, nekkiriza tubeere nga ate tusooka tukuwaako gano aga Honorable Sseggirinya. Biki by'otagenda kwerabira ku mubaka Honorable Sseggirinya? Osobola okuteekawo awo obubaka bwo mu comment section by'otagenda kubeera nga weerabira ku mubaka ono Honorable Sseggirinya Muhammad. Komera zibu nnyo emyaka 2 obonaabona, emyaka 2 ng'okookya, emyaka 2 nga tolaba famire yo, emyaka 2 nga tomanyi kigenda mu maaso. Nze bantwala ndi Mr. Update, ngenza okudaba Mr. Update bali mutwalo nage ntandikira nawa banyina abambuuza nga tonatandika live mubeera abantu miliyoni namanga mwena muli ku live nengamba kati ani ananda natunudde nti ugira oti live bena invitinganga kakati bonna bali live bonna kati ebintu bingi nnyo ebikyuse baganda bange emyaka 2 kintu ekyo muleme kukisaagira muganda wange. Zena genzo okudaba Mr. Update kati bali miliyoni kati noonya linnya ddala. Wena wosinze okuba nti n'omukwano olaba Newspark Channel, njagala okubeera nga nkutumirako Nyakalungi Doreen ogamba otya, Kagude Charles oli otya, njagala okutumirako ku Namutebi Direct webale kuba nti nate oli ku mukutu, njagala okutumirako ku Mariam Nabulime, Mariam Nakato nawe nkutumiddeko, ate era Segawa Ben nawe nkutumiddeko, nawe wenna ali mu kulaba amawulire gaffe. Beera bulungi, weeraba.